Bwe tweyongerayo gavumenti yetandise okuteeka mu nkola obweyamo bwayo bwe yasoma mu mbalirira y'omwaka 2016-2017 gye buvuddeko obw'okwongeza ku nsako y'abasomesa ebitundu 15 ku buli 100. Kino nno kigenda kusobozesa okukendeeza ku kwediima kw'abasomesa wamu n'okutumbula embeera zaabwe. Mu mbalirira y'omwaka 2016-2017 yasomeddwa, gavumenti yamazeeyo ebitundu 5 ku buli 100 bye yali yeeyama okwongeza ku musaala gw'abasomesa bye yasuubiza okuva mu mwaka gwa 2014. Mu mbalirira eno, gavumenti yasasudde ebitundu 15 naye nga yabadde yakusasula ebitundu 10 kyetasobola kutuukiriza mu kiseera kye baali baalagaana. Era ng'ebitundu 5 ebyeyongeramu nga si ey'obutatuukiriza endagaano mu kiseera kye baalagaana. Singa omuwendo guno mu mbalirira eno guteekebwa mu nkola, kitegeeza nti omusomesa asembayo afune ssente ntono wakufuna wakati w'emitwalo 49,600 n'emitwalo 53. Y'omusomesa ow'eddaala ery'ewaggulu ng'omukulembeze w'essomero n'omumyuka we wakufuna emitwalo 80 wamu n'akakadde n'omusobyo okusinziira ku bumanyirivu bwe. Yakulira ebyemirimu mu kakiiko akegattirwamu abasomesa akayite Uganda National Teachers Union UNATU, Baguma Filbert ategeezezza nti singa gavumenti eteeka mu nkola ebyayisibwa mu mbalirira, abasomesa bakukola emirimu gyabwe nga tewali kutaataaganyizibwa kwonna. Tusiimye kubanga gavumenti etuukirize ekyeyasuubiza, naye tusaba gavumenti na stakeholders abalala okugira nti bwe baba basuubiza basomesa babeere nga babituukiriza, kubanga tetwagala bino byakugenda mu strike. Bwe twogeddeko n'omusomesa gwe bayita Salongo Lukale John Willy nga musomesa ku Nakivo Blue Primary School ategeezezza nti omuwendo omupya si mubi naye tegutuukana na byetaago by'omusomesa ayina abaana basomesa. Salongo ategeezezza nti omusaala guyambako okukola ng'omusingo okusobola okutetenkanya ne yeewola ssente mu banka z'ebyobusuubuzi okusobola okutuukiriza ebyetaago bye. Nze mbadde ku mitwalo 46 n'enusu 7. Kati wembeera ku ezo wengatako zino 7 mba mpeza emitwalo nga 53. Ndi muzadde, ndina abaana kuviira ddala ku university, kuba bali ku university 3, nina abalala ku senior 3 abalongo bali eyo side zegayaza, nembeera n'omulala ali mu S1. Kati olabira ddala nti ezo sente era tezimala, naye ekirungi nti banka zituwa loans, era fa abasomesa abasinga obungi tukolera mu malonizi. Kinajjukirwa nti okwekalakasa kw'abasomesa okwaliwo nga baagala okwongezebwa omusaala gye buvuddeko, eyabadde minisita omubeezi ow'abakozi mu gavumenti Seyimba Guta yavaayo n'agamba nti abasomesa bwe baba tebaagala kukola mirimu gyabwe basuulewo tawulo bagende bavuge zi boodabooda, olwo eyo gye banaafunira ssente nnyingi. Omusomesa wa pulayimale asemba okufuna ssente ntono abadde afuna emitwalo 4,835 nga asinga okufuna ssente nnyingi afuna emitwalo 46,785 nga tekuli misolo. Abasomesa basuubiza nti bakukola bukubirire era nga basuubira nti embeera yaabwe yandikyuka. Kingdom TV, Steven Tulyargayo amalindirire. This is Kingdom TV.